nga omukazi okuva e Kampala ati omulese mu ddungu lino. Bannayuganda omutemu wuuyo. Niyo kabazi. 99.9.00999 ku bakazi be batikka okuva e Kampala bwe batuuka wano bawukanira wano tebikola ero ddagala fu liringa bizigo byakweyusa tebikola nkikuddiremu teri mukazi n'omugo genda tikka Kampala gw'olituusa wanadde mukulabamu makulu ajja kukakasa nti bulijjo omulimbo oli wakabi nga toli eno waliyo abasajja abamalayo eno tulina abavubuka ng'akwata omusaala gwonna n'agulya n'agwambala n'agusulamu bulungi awunya bulungi ogenda mugamba ki naawe sente ze nga bwazikola bwazirya bwazambalamu engoye alabika bulungi awunya bulungi be bagenda okuzinira mukazi wo. Munnange obeera wano osevinga hamufule osula 10 ku 10 mbotike mami omuleete munnange weerumya togulanga tompya togula saati mpya togula mpale mpya osula bubi weetegeka otikka omukazi omuleete olubo tuuka wano asanga baate ababadde bali mu kutegekeza abe nga bebazeeteekamu nga balina emibiri baba hamufule birina emibiri binene biti birina ziddatwena kitunulira mukazi wa kibugala gwe the storage no omukazi n'akukubako limu n'akuba ne kwa mufune nawe nga yakola ensobi gy'alifa teyeerabidde akubako eriiso eryo bati n'alikuba kwa mufune n'amanya ati yakola ensobi gy'alifa teyeerabidde anytime agenda okwo okuyima kutandisa okukozesa ensobi kwana bukwanyi ajja ku weekend akuweeko amala agende ewaabwe osula otya n'omwana wa bendi ng'okolera miliyoni 3 mu Dubai wano w'omanyi bweyokya osula otya n'omwana wa bendi ng'okolera miliyoni 3 ogenda muwaaki banno balaga akawunti za banka gwolaga akawunti ya TikTok omusiru banno balaga akawunti za banka olaga akawunti ya TikTok owasa biki byowasa ebyo byekisiru siriyasire okolera miliyoni 3 owasizza omukazi naye akolera miliyoni 2 n'ekitundu sente nsonga bw'ozikola bw'osasula ennyumba okulya ne welofeya y'omukazi ezizenga bw'azikola aziwa maama we waka boy child ogenda kuddayo ng'osevize ki have some sense in your head temwevuga speed nkudiramu statement gye natandise nayo dine eggwanga gye tulimu mukwano gwange ne woba gw'osinga empisa ne woba gw'osinga empapula ezimalayo ne woba ng'olina mu bizinesi ezenkana zitya you can be home you can be deported at one point nga n'ensonga ekuzizzayo tetegerekeka kati wano invest but invest wisely spend wisely or else you will be disappointed. This is why Dubai kizibu nnyo genda ku lusozi nti kololo ne bagamba nti ennyumba neeri y'abaana ba mu tosobola zisangayo achievement z'abantu abeera mu Dubai era ozuulira mbaako nze kanze timoyo China kyo ngamba nagula plot byebyo bye babeeramu buying a plot of land n'okuzima ennyumba ya rooms 2 that is not an achievement in life buli muntu mu nsi muno olina okubeerako ne woobeera ewuwo so okugula ettaka okugula ka politika ettaka n'oteekako roomu 3 that is not an achievement togenda kubeerawo achievement yo gipimire ku poloti ya ttaka oli musiru mwannyinaze mutabani teweevuga sipiidi na Dubai ogenda girekawo at one point ojja girekawo kola sente yo ng'okimanyi wano si wammwe wano si wannyoko ojja kuvaawo neba wegeziwa zote ne weepalawuda otya wano ojja kuvaawo dde wammwe ne woba investingawo sente invest wisely ne woba ospendingirawo sente spend wisely at one point you will go home nga sinagenda wala kankuwe disclaimer endala mu Dubai wano wetuwangalira
ne woba olina ebikwogerako ne woba olina ID ng'ezange 15 at 1 point osobola okudda ewammwe nga n'empapula z'ozirina eno ensi teyeeguya muntu yenna yadde n'ogwa ebbanga ly'emaze wano lya myaka 5 abantu bendabyeko nga babatutte e Kampala nga n'ebyogera bipya bayitirivu katobeera ngano n'olowooza nti wamalayo bayinza n'okugamba nti timava ku live bamutaddeyo e Kampala. You can go to Uganda at any time. So whatever you do beerawo ng'okimanyi you have to go home. Ezo sente nga tonaba kuzisulamu bulungi manya ewaka gy'oddayo wategeseeyo nga tonnaba kulya bulungi ewaka wategeseeyo nga tonnaba kweparawuda ewaka wategeseeyo kati teweevuga speed teweetwala misinde katuwuliriza omuntu yenna ng'okolera miliyoni 2 wuliriza nnyo toyina nsonga ekusuza katanda ka 5,000 wuliriza nnyo nze tima okubuulira omuntu ng'okolera miliyoni 2 kudda wansi tolina nsonga ekusuza ku katanda ka 5,000 genda ononya akatanda ka 5,000 bw'oba ng'okolera miliyoni 2 kitundu kiryoke okusula katanda ka 5,000 otetenkanye mu 2 mama ndetera chaja bw'oba ng'okolera miliyoni 3 kiryoke okusula katanda ak'olusanvu wuliriza bw'oba ng'okolera miliyoni 3 kitundu kiryoke okusula katanda ak'olunana bw'oba ng'okolera miliyoni 4 kiryoke okusulako mu partition mu Dubai mwosanga omuntu ng'akolera miliyoni 3 ng'asula mu nyumba ya 10 mu ebyo nga almost 45% of the sente z'akolera azeebakamu kikyamu njagala buli muntu ali wano otandika okufuna ekiyitibwa saving habit tandika okwekubiriza okusavinga ku mpaka beerawo ng'ogamba nti bannange sente nfuna ntono nene bwe nfuna entono zitya 50% of the money I work for nina okuzitereka tekera mwana tandika okufuna saving habit because you will be disappointed one day enenso jagisiibula teweepalawuda wano obulamu bukalubo nnyo nati Dubai akyuka leero okolera miliyoni 5 ogenda owulira enkeera nga mbu supervisor balese supervisor omupya tokyayina mulimu nga yabadde akolera 5 afunye gwa 2,500 ng'ate olina okugukola nga madamu ng'amalayo wana abakazi babeera ku next abakazi b'omu Dubai babeera ku next tebatuula they don't settle for less never nzera zembeerawo ne mbawulira muli awo mweyita baby obadde ki lwaki bakulimba kati munawo okkiriza oli baby oli musiru g'omusajja omukulu mbu baby ani akulimba oli opportunist yeewogomye rent yawe ewuwo kyukira mukazi w'omubuuze onjagala oba weewogomye rent wanji kyukira mukyala w'omubuuze mami onjagala oba weewogomye rent 99% ku bakazi abali mu Dubai
obufumbo bwe balimu bewogomye rent ayagala wakana oba oli Qatar oli Saudi Arabia oli Kuwait nga akalima ako kakuwa akasente osinga ene enkofu eri Uganda epanka nze sikuba kyeyo ate mu abaana abali Saudi Arabia nga muli ba maid muli ba yaya mbagamba kimu mukole ate obwayaya bukome ku mmwe